ne kapale mubuuza sefu era Samuel Selefi olunaku lwe yanvuma namuyingiza ekkomera ate sinaba kyo nkikubuulidde omanyi bulamu bw'atambuliramu omanyi gy'abeera simanyiiyo mami abeera Wakiso ne kapale yamuvaamu ate sinaba nne nze sinaba fayiro eri ku mmeeza ate yafuuka victim takyasobola kugenda mu America byonna byonna byabadde ago omuntu yenna beerabira ekigambo kimu nti ofuuka victim naye yafuuka victim omusawo kasita kukusinga takyasobola kusala mulimu mu gavumenti takyasobola kugenda wadde mu America yasalirwa ekiba kyerabira gwe mukunja kola ebintu ng'ogenderere bamumuwera mubyerabira omusawo kasita kukusinga ofuuka victim mutemumanyi mateeka galina ekigambo kye bayita concept of the law gyengenda okukwatira musafuka era agenda kuleeta walanti bamukwate yanyomola ebiragiro by'omulamuzi bye yamugamba okukola ate naawayiriza omulamuzi nti nekobana n'omulamuzi netumukapa kukiriza omusango mukwano mubuuza kyammanja naye ajja kukifuna ngenda kimubuuza era wakinnyonnyola nja kugamba mami ajja kukifuna mu bujjuvu nnyo mu bujjuvu ate mufuulu mu bitiibwa bye ebingi ennyo byayagala maze nenye emyaka 18 mubuuze waliwo TikTok oba Facebook TikTok gye bagamba egendako bantu bato ani abagamba nti ndi ku TikTok yani angulya data yani abagamba mbu erina kubeerako boboka yani amugamba nti ndi mukulu ani amugamba nti bamukola TikTok ye yayino gibeerako yani amugamba amawulire gangoba tewandebe kugatalike kugundi tewandebe ku masengeje nakulabye nse nagoba TV amaanyi g'ennebe bavuga ne bannoonya bavuze ne bajja mu jjamwe ne bannoonya nze nagoba TV nespanninga TVs n'emikutu gye mbeerako mibale njagala obuuza ddi yakikoze oba oyogera naye anneegayirira bwegayizi kuba namugoba basayime bonna nabagoba babizonto nabagoba TVs basinga views tewayenga bizonto mulangira nti namugoba ne mubaninga nabirabye mami wandabye nakulabye mbali ekikoze mpayo obusente ati alina sente mmeka yewatyawaaliza ati jambo ati yali amuwa sente amuggyeko interview ati yasobola kyaza omwana ku peji ye ati yasobola tuuzako kimi ku peji ye asobola sisuubira lwaki yefuula kyatali mukunja ffe tukoze amanya tetwefuula be tutali lwaki yefuula kyatali lwaki afukira abantu ekizibu lwaki yefuula kyatali ajja kukyogera kubidde kugamba ekigambo kimu toddamu okuteeka ebintu ebivuma ku peji yo mami nkitegedde ojja kuba muyambi w'abo abamanyi b'amateeka nze ndeke erinnya nga erireke nze manje nalijja ffe twali mu Eagles twatoba twabonaabona abasajja batukozesa buli kintu okufuna erinnya n'ennyimba oluyimba lwamukyakane ng'ebiseera by'okulikodinga owulira yes okulikodinga ogende wa Lusini akugule mukunja nze teepa yange